olwaliro Panda mumutadde ku kisenge naye teri yeebuuza nti omukulu agamba nti yafuna bwenkanya mu kivulu yateekamu ssente mmeka. Ekyo kye kibuuzo kyandibadde ku mitwe gyaffe oba ekyandisoose ku mimwa gyaffe nga tetunnasala musango. First of all, njagala okwapreciatinga akavubuka kano ka Panda ka Asola. Ekivulu kye baatuuma Kimpanya kibadde kibeerayo buli mwaka nga bakiyita Mpere Festival. Omusajja abadde yeetegekera ebintu bye. Actually mu bayimbi bonna wadde nga yalemeramu abaapukamingi aba strugglings aba asolinze abayiiya outside music industry nagamba kanjiyeyo ne business eno. I'm giving Crystal Panda credit. Ntegerekese bulungi. So mwena abajja babuuza no Bruno K was betrayed bamuliddemu olukwe na biki twebuuze yateekamu ssente mmeka mu kivulu. Omanyi kye bayita okutegeka ekivulu nga tonnatunuulira oba nkifunyeemu oba sinnakifunamu sooka weebuuze bataddemu mmeka. Kubanga okutegeka obutegesi eyo gye muyita Kimpanya ffe gye tumanyi obulungi nti yali Mpere Festival. Sente zokka ez'ekifo teekako abayimbi teekako abaki ojja kulaba nga Crystal Panda kyamutwalira over miliyoni 6 okutegeka event yeyo. So contribution zammwe zireme kubeera za bigambo byokka. Contribution bannayuganda mwetaaga okusoma. Olisi kujoininga live n'akugamba nti ayina effort nnene mu kino no ebyebivulu bisinga okubeera ku TikTok live ne mugenda ku board. Toyina bwongamba nti oyina kyokiraiminga nga tewateekamu. No. Temusindiikiriza mwana w'abendi ku kisenge. Crystal Panda ye muvubuka gwe mmanyi obulungi wano alowooza outside music industry. Abadde ategeka Mpere Festival before even TikTok. Toyinza kujja mwezi gumu n'ojoininga TikTok live n'ogamba you're honing a project. Shares kizoyagala wateekamu ssente mmeka. Abantu mutunuulira ebintu nga mulizoninga nga mukozesa business knowledges. Temusindiikiriza mwana w'abendi ku kisenge. Bruno K bw'aba talina cash mu kutegeka event talinamu percentage. Toyinza kiraiminga wootaasiga. Oba osazeewo kola business yo mu nsi kola business yo muntu omu. Abantu bemusembeza mulimu abantu nga bagenda kuzunga n'ekibi alina gwe yakola ekintu. Crystal Panda wasembeza omuntu nkubuulidde history we buli gwajja associatinga naye tebamaliriza bulungi. Buuza ku boys dormitory how did it end? Yagwetya record labels simanyi gyali ya Walda bano bakazi mbazadde mu baana. Kati osobola okusembeza omuntu abantu musi kambabulire ebintu byonna ebiri financial ebintu byonna ebiri mu future yo countinga nnyo ani gwendeeta mu business yange. Ekyawuliriza radio phone njagala kukikubuulira kola nnyo background check ku muntu kigwosembeza mu bulamu bwo. Abantu tukolagane nabo at a far distance. Nonyereza nnyo ku history nti ono gwensembeza mu future yange ono gwendeese bazabeera nabo bamaliriza batya. Bwoba buli mukazi gwozaalamu omwana mumaliriza bubi nkwewalamu kuba ffenna abakazi tubazaddemu abaana sina gwe nali nnyombye naye tekitegeeza they are all contented bwe mba nninamu 5 ebisatu babitwala n'ensigaza ebibiri. Yeah? This is a person asobola okujja n'anenengana n'abakazi beyazaalamu abaana lwaki. So my brother Crystal Panda nkusaasira nnyo ku byoyitamu naye kituyigirize ani gwosembeza. Eyo nsonga nkulu. Nze ndaba nnyo abawala bakoze obubotiki n'akuŋŋaanya emiyaayu gyonna ku kyalo
guliko ebisirani by'okukuula abasajja, guliko ebisirani by'okulemererwa mu nsi, ogulese mu bizinensi yo ne mumaliriza nga mwenna muli ku ttaka. So it is wisely tukole background check. Nkuleeta mu bizinensi eno olw'okugubuguumirira, nkwata akinga ku brandi yange ne future yange, but what is your history? Awakulu nnyo. Nze sisobola kublaminga Kristo Panda nga yetegekera ekivulu n'ateeka mu ssente nga toyinza kundaga contribution yo okulekeyo okubuukira live. No, I know business is stress. Singa yakola losi, mumanyi mutyo oba yakola losi. Kwa musajja abadde yetegekera Mpethe Festival, where are you? So the big brother, top boss, Alien yali mu ggwanga lya Kenya is doing wonders. Akona ko mukamanye. Alien is in Kenya doing wonders. Alinga hot cake, buli upcoming, buli mwana ng'ekiroto kye kuyimba Kenya anoonya Alien Skin. Ne bw'ata performing ankugambye is hunning. Kubanga talabibwa bwerere. Omuntu wasalyawo n'agamba no, I should even think of buying and setting up a music school in Kenya. Kitegeeza nti kibanda yakizudde nti he can do better in Kenya than Uganda. So kati obugalo bwa top 10 kati kino nkizaayo ku mwenna abaali balowooza nti yasibyeko Museveni bukyanga ava mu Uganda. Where have you reached okujjako dictator? Omwana wabendi nga mwamulisa akakanja. Twatuuka n'okulaba ku bantu bammwe bennyini nga balumbye n'ebijambiya. Mwana mulenzi Alien Skin ali Kenya azoganyaamu. Bangambye nti contract zo kaze yakasayininga eyo ne bw'atadda Uganda abaana basoma balya ne mama ne yeeyagala. So mwana mulenzi Alien Skin atuukiriza olugero lwa Bayibuli n'essuula namba nti buli we naalinnyanga ntwalewo. Omanya abalokole balina ensaba gye basaba nti Katonda ampa amawanga buli we naalinnyanga ekigere mbeere kabaka. Alien Skin ali mu ggwanga lya Kenya gye yagenda okuwummulako n'okujjanjabibwa. Bangi balowooza kwali kwa biwundu, naye Alien Skin ng'omuntu alina by'ayitamu ng'omusajja. First of all is negligence mu security ya government ya Uganda. Nti bingi ebize bimutuusibwako. Government netafaayo. Ndawooza tuligirabako ng'efuddeyo ku mwana mulenzi ono ng'obulamu bwe buggiddwawo. Kubanga kye tulinda kyokka bingi ebituuse ku muvubuka. Tulaba poliisi evaayo wano neeyogera ne ku by'ekijega. N'olaba ng'omwogezi wa poliisi avuddeyo ku bitaliimu nsa. Naye Alien Skin n'akolebwako obulumbaganyi. A man at his status. A man who has fought so much. Okumalawo abajega ba wano. Abalemererwa struggle ne batandika okukola ku buli omu yenna entalo. Gwakyali eyo ojja kubasanga ne ku maamawo nga bakaatiriza nti kyekizibu ekiremizaako mu 71. So Alien Skin y'omu ku bannayuganda basaana emidaali abagezezaako okumalawo ku jjooga eryo. Kubanga if you look at music industry today, bangi bagumira ku ye nti if Alien Skin can perform, olaba akyayina fan base, olaba akyayina abawagizi nga takkiririza mu kadingo. Then n'abaana nga Lili Puzzle n'abayimbi abatabalala bangi baguma. So omusajja nga Alien Skin afuna ebizibu n'owulira nti yagudde mu ambush, bamukozeeko obuyeekera. Kuba Alien Skin yakolwako obuyeekera. Oli okweteega emmoroka zo nga ziva mu kivulu ne bakola ambush ne bazeeteega mu nsiko ne bazikuba amayinja, obwo buyeekera. Poliisi ya wano netavaayo na kwogera kintu kyonna ku kyabaddewo. Simanyi
Alien Skin yabakola ki? Amaina gamba President Museveni oyo lumu nti abantu abakulwana bali munda. Era bo mulimu gwe basinga okukola ku frustratinga batuufu bakuwagira. Abantu abalwana President Museveni asula nabo. Their work is to frustrate gwali organic, ali patriotic. Frustration bakoleko bulumbaganyi government erago obutafaayo ogwemu essuubi batuuse ekintu kyabwe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Joyce Baagala. Buli omu mu bulamu bwe yeetaagayo omukyala gwe bayita Joyce Baagala. Yagambye no sijja kuva mu mpuuga. Buli muntu mu nsi yeetaagayo omukwano ogulinga ogwo. Nti ebyobufuzi weebiri naye n'obuntu kintu kikulu. Sigenda kweweebuula na kubitrayinga abantu bange benzize ntambula nabo nga n'ensi tennemmanya lwa kaadi. Joyce Baagala oli mukyala mmekete era buli omu yenna mu bulamu bw'ensi eno yeetaagayo omukyala alinga ggwe. Simanyi how you connected to mpuuga, simanyi kikibagatta naye olaze obumu. Bannange omuntu bw'aba yakubeererawo okofunangayo akadde n'ojjukira akaseera ng'ensi emutwala n'oyimirirako ku sayidi ye. Goloza mpuuga talina be yakolera birungi? Goloza mpuuga talina be yabeererawo? Lwaki twerabira bannaffe mu bulamu bw'ensi eno olw'ebyobufuzi? Omuntu yenna akuyimirirangawo ng'omukyala Joyce kye yakoze n'agamba no. Kuba ono yateebuzaabuziza abalala beebuzaabuza bakolagana n'empuuga ekiro ate emisana ne bagenda eri ate ne bakola bwe. No. Gamba no. Tugenda ffenna oba tugwa ffenna. Oyo omuntu omwawulanga era naawe empuuga nkugamba bino. Honorable w'ekitiibwa. Omukyala Joyce Baagala omwawulanga ku bantu abalala bonna mu nsi. Oyo ye munno ddala. Omuntu atafa ku birala byonna n'agamba no kaadi kituufu bajja kuginnyima naye nzijjukira nnyo lwe wambeererawo. Nzijjukira nnyo bwe wakola bw'oti, nzijjukira nnyo bwe wakola bw'oti. Bwe tugwa ffenna. Kubanga Baagala talyangako bitaano naye akikola lwakuba alaba injustice. Munsi weetaagayo omuntu agamba bwe tuba tugwa katugwe babiri naye nzijjukira nnyo bye wankolera mu bulamu bw'ensi eno. Oyo omuntu omwetaaga. Twetaagayo omukyala Joyce Baagala mu bulamu bwo ajja okugamba oba kifo nkifiirwa nedda naye kayanja nzijjukira lwe wambeererawo. Sigenda kukulyamu lukwe, sigenda kwetaba mu meeting zikugeya, nze oba wabasobya naye nzijjukira lwe wankolera akalungi ng'omuntu era ekyo nja kuyimirira naawe. Mu bulamu oyo mukyala omwetaaga. Bantu bangi betukoledde ebintu ne yeegatta n'abalabe bo n'atunuulira ebintu ebirala omutaliisa, n'atunuulira ebintu ebirala ne yeegatta n'ekitambula, n'atunuulira byagenda okufiirwa n'atatya kuswala. Naye omuntu akuswaliranga mu bangi muganda wange omujjanga ku birala byonna n'obaako w'omuteeka mu mutima ye munno ddala. I give credit to Joyce Baagala. Ndaba nnyo ekivubuka okwo. Actually njagala nakukubiriza bafamile baakyo bakifunire sabbuuni n'ekyangwe kuba siyinza kusuubira nti sabbuuni n'ekyangwe bisobola okulema famile yonna. Kivubuka kikyafu okwo bakiyita simanyi Good Life Aid. Good Life Aid oli failure mu bulamu. Weesonye wali Alien Skin ne gurupu ye tebalina kye bakola. Alien Skin bw'aba tayagala kadingo toli wa Luganda wa kadingo. Era Alien Skin ayina authority okwagala omukulembeze yenna gw'ayagala. Good Life Aid tolina kyoli. Oli failure mu bulamu. Yo failure. Oli failure. Alien Skin omubanja ki? Ye yakugaana okunaaba.
obeera omukyafu module eyo omusajja omukulu simanyi oba oyina omukazi oba tolina wenna obeere ng'ottunka omusajja omukulu okuttunka mukumanyi alinga akasimba obudde bw'oteeka n'ekifuba ky'oteeka ku mwana wa munno mbadde nsaba okwata ebbaafu oteekemu amazzi kasabbundi tekakyayinza kutukuza funa ka magic oba ka omo ogende weegogole kubanga olaba ekkoli kutuuse ne ku mutima ekkoli koze enge ku mutima every success ogirabira ddala nga kibi ne munsi omuntu yandyebuuziza nti alien yakkola ki kyova ti muzunze n'ebikolimo ku nsi nga temumanyi so my brother obudde obwo bw'omala ng'otuukiriza ebikolwa bya sitaani ku bantu wandi mumaze ng'olwanisa obwavu mu famire yammwe maama wo ne kitaawo bali eri ensi ebayinze ensi balinga abagyetisse naye omuvubuka yekka ali e Kampala yandi concentrating anoonye bw'ayingira kesisi agogole emyala oli mu kutankuula ntalo wamma yagala okugenda ebweru nkuleetedde akatambulirawo ate nga input mutono ddala mugenda kukola nga bawaita Saudi Arabia abaana ab'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 28 mwetaagibwa mu bwangu mugenda kuba muweereza mmere kwaniriza bakasitoma bawaita nga bw'obamanyi mu fast foods nga KFC nga Cafe Javas bw'obalaba abavubuka abo bwe baweereza emmere bwe mugenda okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia salale ali miliyoni 1.5 okola essaawa 8 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba ne overtime nkugambye ka input katono kubanga Saudi Arabia visa zibeera sponsored interviews zigenda mu maaso wiki eno gye twogererako registration zigenda mu maaso jangu okole interview wetwalira omukisa kubanga baagala abantu 5 kale tunoonyeko ku noti 7 17 45 27 oba noti 7 nya noti 67 26 ogenda kuba onfuna butereevu kyagula lyatambuliramu ne bwe bagikuba ebbomu teyitamu naye nze eyo ne bwokuba ejjinja liyitamu kati bw'ava eyo n'agamba ate mwana ono dikiteta ayinza okukkiriza n'otambulira mu motoka eteyitamu essasi owulire n'akuwa ssente ssennyonyi yekka oyo gwe mulaba afuna obuwumbi 7 buli mwaka ne bamuwa n'emmotoka ekulembera mu maaso ebeeramu ddereeva yekka n'omuntu akutte essimu okulaba nti sipiidi y'emmotoka zonna zikwatagana bulungi n'okumekinga sure nti ssennyonyi waayita tewali mmotoka emubeera mu maaso naye nze waliwo emmotoka esoose mu maaso wano sinze enkiikirira Museveni kale n'abeera n'emmotoka esitula gundi ssennyonyi yokka ogateeza ng'ezo 40 n'olyoka ofuna eya ssennyonyi emuleeta kale ne wabeerawo n'endala esitula abasirikale 15 yonna eriko n'ebiwawaatiro bigenda biti n'emugoberera kale ne wabeerayo endala esitula emmere esitula n'emberengeze ze yaleese mugundi esitula biki n'amasefulya ge batula emmotoka zigenda okutambula ziti nga yekka alina emmotoka 4 kati ye bw'ava eyo najja abagamba omanyi Museveni oyo muntu mubi era Museveni oyo dikiteeta ayinza okuweza lwaki tampanze kale nze mukiikirira wano singa nze gwawa naye awadde Ssennyonyi ate bwadde eno n'atandika okubalimba mmwe owulidde ezo obuwumbi bwe bakola obwo njagala obuuze muno owa Nuupu oba waliwo wadde 10 kye baamuwa owulidde n'olumbe lwa Segirinya wali Museveni ye yaluteekamu ssente bo bajja kunyaga mulambo ku mukadoli mutaziika mwana we kuba kwe balinda owulidde